Lukka Essuula 18. Awo Yesu n'abagerera olugero okubalaga nti bateekwa bulijjo okwegayirira Katonda awatali kukoowa. N'agamba nti, waaliwo omulamuzi mu kibuga ekimu ataatyanga Katonda era atassangamu muntu kitiibwa. Waaliwo ne nnamwandu mu kibuga ekyo eyajjanga ew'omulamuzi oyo n'agamba nti, lamula ontaase omulabe wange. Omulamuzi n'amala ekiseera ng'akyagaanyi. Kyokka oluvannyuma n'agamba mu mutima gwe nti, newankubadde nga sitya Katonda era nga sissaamu muntu kitiibwa, naye olw'okubanga nnamwandu ono antawaanya, nja kulamula mutaase aleme kujjanga kunkooyesa lutata. Awo Mukama waffe n'agamba nti, muwulire omulamuzi oyo omubi ky'agamba. Kale Katonda talitaasa abalondeemu be abamukoowoola emisana n'ekiro, alirwawo nga tannabayamba? Mbagamba nti alibataasa mangu. Wabula omwana w'omuntu bw'alijja alisanga okukkiriza ku nsi? Abo abaali beerowoozaako okuba abalungi nga banyooma abalala, Yesu n'abagerera olugero luno nti, abantu babiri baayambuka mu ssinzizo okusinza. Omu yali Mufalisaayo, omulala musolooza wa musolo. Omufalisaayo n'ayimirira n'asinza Katonda mu mutima gwe ng'agamba nti, ayi Katonda, nkwebaza kubanga siringa bantu balala, abanyazi, abakumpanya, abenzi. Era siringa omusolooza w'omusolo ono. Nsiiba emirundi 2 mu wiiki, mpaayo ekitundu ekimu eky'ekkumi ku byonna bye nfuna. Kyokka omusolooza w'omusolo n'ayimirira wala, n'atayagala na kuyimusa maaso ge eri eggulu, wabula ne yeekuba mu kifuba ng'agamba nti, ayi Katonda, nsaasira nze omwonoonyi. Mbagamba nti oyo yaddayo mu nnyumba ye ng'ali bulungi ne Katonda. Kyokka sooli, kubanga buli eyeegulumiza alitoowazibwa, naye oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Awo ne baleeta abaana abato eri Yesu abakwateko. Kyokka abayigirizwa bwe baabalaba ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu n'ayita abaana abo ng'agamba nti, muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abafaanana nga bano be baba mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima mbagamba nti buli muntu ateesiga Katonda ng'omwana omuto bwe yeesiga bakadde be, si wa kubuyingiramu. Awo omukungu omu n'abuuza Yesu nti, muyigiriza omulungi, kiki kye nteekwa okukola okufuna obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okuggyako Katonda yekka. Ebiragiro obimanyi: toyendanga, tottanga muntu, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Omukungu n'agamba nti, bino byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati. Yesu bwe yawulira ekyo n'amugamba nti, ekintu kimu ekikyakubulako okukola. Tunda byonna by'olina, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, ojje oyitenga nange, olifuna obugagga mu ggulu. Kyokka omukungu bwe yawulira ebyo n'anakuwala, kubanga yali mugagga nnyo. Yesu bwe yalaba omukungu ono ng'anakuwadde, n'agamba nti, nga kizibu abagagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Kyangu eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Abaawulira ebyo ne bagamba nti, kale olwo ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'agamba nti, abantu bye batayinza, Katonda abiyinza. Awo Peetero n'agamba Yesu nti, laba, ffe twaleka ebyaffe tuyitenga naawe. Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti buli eyaleka ennyumba ye, oba mukazi we, oba baganda be, oba bazadde be, oba baana be olw'obwakabaka bwa Katonda, alifuna ebisingawo obungi mu mulembe guno, n'obulamu obutaggwaawo mu mulembe ogulijja. Awo Yesu n'azza abayigirizwa be ku bbali, n'abagamba nti, laba twambuka e Yerusaalemu, era byonna ebyawandiikibwa abalanzi nga bifa ku Mwana w'Omuntu bijja kutuukirira. Ajja kuweebwayo mu baamawanga amalala, abajja okumusekerera, bamuvume, bamuwandire amalusu, bamukubise embooko eziriko amaloba agasuna, era bajja kumutta, kyokka ku lunaku olwokusatu alizuukira. Abayigirizwa be tebaalina wadde ekimu kye baategeera ku ebyo. Amakulu g'ebigambo ebyo gaali gabakwekeddwa, ne batategeera kyabagambye. Awo lwatuuka, Yesu bwe yali ng'asemberedde ekibuga Yeriko,
muzibe yali atudde ku mabbali g'ekkubo ng'asabiriza. Bwe yawulira ekibiina ky'abantu nga kiyitawo, n'abuuza nti, kiki ekyo? ne bamubuulira nti Yesu Omunnazaaleeti y'ayitawo. Awo n'aleekaana nti, Yesu omuzzukulu wa Dawudi, kwatirwa ekisa. abaali bakulembeddemu ne bamuboggolera asirike, kyokka ye n'ayongera bwongezi okuleekaana nti, Muzzukulu wa Dawudi, kwatirwa ekisa. awo Yesu n'ayimirira, n'alagira muzibe kuleetebwa waali. Muzibe bwe yasembera, Yesu n'amubuuza nti, oyagala nkukolere ki? n'addamu nti, Mukama wange, saba nzibuka amaaso. Yesu n'amugamba nti, zibula owonye olw'okukkiriza kwo. amangu ago n'azibuka amaaso, n'agenda ne Yesu ng'agulumiza Katonda. Abantu bonna bwe baalaba kino ne batendereza Katonda.